Omukyala amanyikiddwa nga Trade Peace, ono wa Trade Peace Geraldine Ssali asindikiddwa e Luzira ku rimanda lwa nguzi gwe mukwano gwange ali eyeekumira ku Yugi Updates TV. Bamusindise e Luzira agira abba akawunga k'e Luzira n'ebijanjaalo, engeri gye bamanyira ennyo okubba n'okunyuunyuuta omusimbi mu gavumenti. Mukwano gwange kwanirizaako gweyeekumira ku Yugi Updates TV, kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku Yugi Updates TV. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni we yateekawo ekitongole ekigenda okuba nga kinyonyereza obuli bw'enguzi mu State House. Kati the State House kye bayita the State House Anti-Corruption Unity, wamu ne poliisi olunaku lwabadde lwaggulo bwe baagenze ne bakwatiriza Permanent Secretary Minister owa Trade, ono nno ng'ali mu Industry and Cooperative Ministry and Cooperative, amanyikiddwa nga Geraldine Ssali Busuulwa. Nga kooti the anti-corruption court nga tennaba kuba ng'emukyajinga kintu kyonna, kigambibwa okuba nti nno yakozesa bubi woofiisi era ateeberezebwa okuba oba yateereddwako omusango gwa financial losses gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. Kigambibwa okuba nti nno ono yakozesa bubi woofiisi ye mu ngeri erigale, nga akozesa Babuyaka Growers Cooperative Society n'abalala be yali ng'agezaako okusasula gwe muganda wange, ekyaleeta ennyo loss mu financial year, ne kireetera loss mu financial year 2021 ku 2022 financial year. Ogwo omwaka ogwo ne gufuna loss ey'amaanyi, ng'era loss eyo ekuliddwamu omukyalo ono Geraldine, naye nga kyali tekirina kubeerawo ekityo gwe muganda wange ali eyo ampuliriza, kubanga the anti-corruption unity eyongerako ng'etugamba nti mu bumenyi bw'amateeka yakola ensasula oba payments ezibalirwamu 3.4 billion nga asasula ba cooperative abakirwa and cooperative advocates, ne basobola okuba nga bakozinga financial losses ku gavumenti. Era kati ono wenjogerera asindikiddwa e Luzira asobole okuba nga gy'anaava atwalibwe mu High Court emusalire omusango gwe mukwano wange ali eyo ampuliriza. Yasindikiddwa dda ku High Court ebeere ng'emusalirawo ensala y'omusango gwe mukwano gwange ampuliriza. Ono nno si yasoose okuba nga asindikibwa e Luzira oba ng'atwalibwa mu High Court. Kitegeeza yeegasse ku banne abalala omuli Michael Mawanda ono wa Elgon County MP, omuli Mudiimu wa Makuyu, omuli Paul Akamba, bano nga bateebereza okuba nga babba 3.4 zaali 3.4 nkiwa 3.4 billions ze baaloketingirwa ezaali zigenda okubeera zino ez'abano zaali mu ddoola, kubanga bano be baali ba financial ministers. Kaakati yeegasse ku bano abakyaliyo abaasindikibwa dda mu High Court omuli Paul Akamba, Michael Mawanda, nabo bakyaliyo e Luzira balinda ddi omusango gwabwe gunaaba nga guwulibwa. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yavayo n'agamba naawa ng'alinga awa ab'amateeka ekiragiro nti baleme kubanga bano beeyimirirwa
abali b'enguzi ng'alinga asaliddewo kino. Abalamuzi kyabanyiiza nnyo era ne bava ne bagamba nti bo balina amaanyi n'obuyinza obwetengeredde, so tebasobola kugendera ku biragiro bya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Naye nga n'omukyala w'enjogerwa ye asindikiddwa, omukyala ono asindikiddwa e Luzira abeere nga agenda mu maaso n'okuba nga asasulirwa ebikolwa by'obubbi, oba sinakiini agende agirabba kawunga k'e Luzira n'ebijanjaalo nga bye batugambye gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza ekumira ku Updates TV. Naye nkutegeeza teweerabira kusubscribinga, genda maaso n'okuba nga osubscribinga ku channel eno gwe atannaba kusubscribinga. Baganda bange mbakulisayo nnyo mu weekend, nkiwa mubadde mu ggandaalo, nkiwa weekend bagendedde bulungi nnyo. Bannabulaaya abali emitala w'amayanja, abali mu Buwarabu, abali e UK, USA, mwenna mbawaniriza, abali South Africa nammwe abali mu mawanga ageetoolodde mu Afirika, naddala eyo abali mu Kenya, Nairobi, mwenna mbabuuzaako mukola ky'amaanyi okwekumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Bategeeza tugenda kuba nga tukomawo budde bwonna bwonna tubaleetere ebinyuvu, so ky'olina okukola kwe kusubscribinga, sharinga, tusobole okuba nga tunywezaawo amayingo ga UG Updates TV.